Mu mawulire gaffe ku Lwokusatu lwa Ssabbiiti ewedde twakulaga abakulembeze b'akakiiko akavunaanyizibwa ku butonde bw'ensi mu disitulikiti y'e Wakiso nga bagwangana mu Malaka n'abo ab'Amalaga bye bakasasiro buli we basanze mu disitulikiti eno nga kino kyaleetawo akasatiro okukkakkana nga abamu bakwatiddwa era ne baggalirwa. Olwaleero Ssaabaganzi Rebecca akuliranyizibwa ku butonde bw'ensi e Wakiso ng'ali wamu n'abakulembeze abalala bongedde okulambula ebifo eby'enjawulo omusulibwa kasasiro ssaako n'abo abazimba ku mbalama z'ennyanja Nalubaale nga kino bakikoze okusobola okusala entotto okulaba nga bataasa obutonde bw'ensi. Ekibeera bwe kino kyaleeteddwa pressure eri mu Kampala Capital City Authority. Naye ffe ekituleese amangu tulaba nga embeera tuginogera eddagala nga tennakola kusajjuka kuba tulaba ebintu bino engeri gye biwunyamu olaba omuliro gweyokya gwokka tetusobola kulinda kulaba byekiteezi byaliwo ate niwatukole ki mugenda kubizaako ekigenda okuddako ekisooka tugenda kwengeginga nnema ffe ng'olukiiko tugenda kuba tukola resolution kyekiddako naye kisinga mu byonna kulaba nga kinakyo kibeera field n'okuteekako ettaka kubanga wali olaba waliwo essomero abaana bagenda okutandika kusoma weewaawo ng'abatuuze bakola ebyokulonda obukipanga buno naye ate kikositule eri obulamu bw'abantu abalinaanyeewo tetusobola kulindanga kati kyetulabye ebyo emaggwa. Mu bifo ebirambuddwa mwe muli ebitundu by'eggaluga ebiriraanye embalama z'ennyanja Nalubaale ewayiwa kasasiro mu Nkumba Bufulu n'ewalala wabula ng'eno basanze embeera y'ennyamiza. Cost eyo eranze a generating a kasasiro it is to me polluter pays principle yeberi at work buli omu abenga yerabira ebintu ebivunda ettaka lyaffe likaddiye kubanga tulikozesezza entakira ebivunda era ne bifune we babisa bivunde bikole maniwa oba babike ensu kuba babike mu mwanyi bijja kukola ebintu emisumaali metal scrap era naye ayina gy'alaga twetaaga ordinances ku buli lower local level ate ffe abatuuze tubenga twerabirira peer to peer monitoring buli omu ng'alaba munne ng'akoze ekiriyo kubanga akabenje bwe kanaagoba amazzi gakulukuse nga bwe tulabye wano Enkumba we tuli kasasira kira ddala mazzi ate era itiza n'ecosystem gajja genda gatambula naawe atali wano gajja kukosaako obukyafu obwo nga bwe tulira obulwadde bwe butambula. Even a Capital City Authority tebayina solution ya kasasiro ya biki ya ku maintaining kasasiro. Yes, nze bwentunulira nina proposal gyendi mu kuandika kulaba nti if we can get Kajansi Town Council ne Katabi oba n'Entebbe ne tugamba nti tusobola okukola recycling plant kuba ye end solution mu bino byonna. Bw'otunulira ebinnya biri bw'otunulira omuntu wa bulijjo enkaaba ye gy'abadde akaaba ng'akulaga bannange waliwo oli abadde atalina mulimu ng'alaba obucupa obwo bumukola ki bumugasa ne wabaawo oli nga ye ekinnya nga kiri mu nnyanga ng'akugamba ekinnya ekyo kiki nga g'amazima nti waliwo obunafu mu departments zaffe twetaaga okuvaayo ate era twogerere ddala let us tuteekewo ebikolwa okusinga okwogera okw'obuki obwogezi kuba ebinnya ebyo nga bizze omuntu n'ava waggulu n'agwayo oluguudo lwa district ne balusala nako ekinnya ne kirusalako so kyetaagisa ki ttiimu ya environment nga tulesaawo tulina police environment protection unit eyo naye eringa makwansi oba kyekyo oba ni ego nti ye jabuzi kujjamu ki bwennyanja nekola ki negenda bw'otunuulira waliwo abasaawa najja nga agize kusala muddo ku ttale naddala mu ntobazi oyo bamukwata naye ne batunuulira omuntu azimbyemu ekizimbe tebakola ki so kitegeeza nti yonna Uganda tulina kusooka tuddewo tugambe nti we need to have what we call rejuvenation plan for restoration of natural resources. Amazzi gaffe gano galeme kutufa ebitundu byaffe bireme kwonooneka. Mulabye endwadde ezo zibadde endwadde nze g'amazima bampadde n'emmere awantu ne mbagamba sinafuna mutima gulya mmere lwambeera nti amazzi ekivundu ekibadde kiva muli kinfumise n'empulira ddala nga kati gwe saasira oyo asulawo saasira oyo omwana asobola okuba nga azannyira nawo endwadde ezigenda okuva omwo tuwoza smallpox simanyi biki ebyo byonna tugenda kufuna endwadde zetutakoze
eki ze tutamanyi na mayitire naye babeere bagumiikiriza abatuuze. Ssaabaganzi Rebecca asinzidde wano n'awabula gavumenti okugula ekyuma ekisengejja kasasiro asobole okukolebwamu ebintu ebirala eby'omugaso okusobola okutangira akabi akayinza okumuvaamu. Twetaaga ordinances ku buli lower local level. Ate ffe abatuuze tube nga twerabirira peer to peer monitoring, buli omu ng'alaba munne ng'akoze ekiriyo, kubanga akabenje bwe kanaagoba amazzi gakulukuse nga bwe tulabye wano enkumba we tuli, kasasira kiira ddala mazzi ate era itiza ne ecosystem gajja genda gatambula, naawe atali wano gajja kukosaako obukyafu obwo nga bwe tulira obulwadde bwe butambula era ffenna bujja tukwatako. N'olwekyo tukuba omulanga nga Wakiso kuba spill over effect oba ebiva mu capital city bigwa mu Wakiso nga fab district abagirinaanye. Tukoola government, tukoola His Excellency, tukoola cabinet ministers, tukoola parliament, tukoola stakeholders, private sector, households, communities, ffenna tweberereremu tusootinge kasasire ono ebizibu ebiremesezza nga bwe twafuna pampers tutayinanga edda. That is an emerging challenge. Tufune waste to energy technologies ezijja okujjawo bino ebitusibye, naye obuveera buno bwe tulina okusooka busimulule kasasiro nga bw'olaba wali obuveera bwe busibye ettaka eryo n'ebyandibadde bivunda. Singa obuveera obwo buvaamu tuba tufuna maniwa n'ettaka ne libeerawo ne tuba ne better environment. Rebecca asabye abantu okutwala kasasiro ng'ekyobugagga nga basunsula ebivunda n'ebitavunda. Oluvudde wano beeyongeddeyo mu bifo ebikulaakulanyizibwa ku mbalama z'ennyanja ng'obudde bwe batuuka basabe basanzeewo empapula ezibakkiriza okukolerawo. Ewamu kuteekwa okubeera regulated era kyova olaba nti certificate eturegulatinga kiki bye tulina okukola. So kaakati tulina okugobera certificate kyekola ki? Usually abantu bamanyi nti mu 200 meter nothing should happen there. Kale tulina zi beaches naye beach zibeera wano mu nnyanja naye conditions ezirimu either bagenda kusamba busambi mupiira nga bajja nga basamba busambi mupiira okujjako nga outside 200 meters omukulu alinayo ettaka nga gyagenda okuteeka ebizimbe byonna nabiki babibanga kwebiri. Kitegeeza nti ne leisure park tugenda kwetaaga site layout plan. Bano bakizudde nti abantu abasinga baafuna empapula wabula nga mu kuzimba tebagoberera mateeka era nga bano basabiddwa okubimenya. Atabi town council nemali approving structure mu 200 meters ebeera in total violation of the certificate of approval. Oba ontegerekese bulungi ewamu kuteekwa okubeera regulated era kyova olaba nti certificate eturegulatinga kiki bye tulina okukola. So kaakati tulina okugobera certificate kyekola ki? Usually abantu bamanyi nti mu 200 meter nothing should happen there. Kale tulina zi beaches naye beach zibeera wano mu nnyanja naye conditions ezirimu either bagenda kusamba busambi mupiira nga bajja nga basamba busambi mupiira okujjako nga outside 200 meters omukulu alinayo ettaka nga gyagenda okuteeka ebizimbe byonna nabiki babibanga kwebiri. Kitegeeza nti ne leisure park tugenda kwetaaga site layout plan.